Kai wisdom emyaka ebiri njebaliza Katonda for resilience. Kakalamu njize kye bayita resilience kye mu Luganda mu France. Kwe kuyiga okuvumirira okuzimba ekintu kisobola kukuba bwe kiti n'oguma bw'oti you become resilient over something. Yes. Omuntu asobola okusalawo n'asigala e Uganda. Ebiro ne bikuyitako waliwo ekintu kye nagamba kye bayita misused privilege ne missed opportunity. Ebiro Kakalamu toganyanga ebiro byo kuyitamu. Kakalamu nebaza Katonda olw'okundeeta e Bulaaya. Maze kutuuka Bulaaya okulabanga ebintu obutonotono Katonda bwe yali ankoledde bwe nali sissaamu kitiibwa bwe ntuuka e Bulaaya ndaba amakulu n'ekitiibwa kyabyo. Kakalamu sandyagadde ndowooza famire yange abo benjagala oba omwana wange ekyo nkiyigidde wano. Kankaddemu bwene. Okujja Canada kyanjigiriza okwagala abo benjagala nga famire n'omwana wange more than when nandi mwagadde nga ndi Uganda. Oyogedde ensonga. Era Kakalamu ky'ova olaba omuntu yenna ali e Bulaaya munange omusanga nga alera omwana we amukwata baba tebeekoza amukisinga nange tunira akana kange lazemo kakwatako bwene baga omusajja abadde kyo. Kakalamu wano bino abantu tebeekoza nga bali Bulaaya nga abadde akola n'akomawo n'asooka mu ruumu y'omwana we kata muzuukusoba n'amukisa ng'omwana yeebase tategedde takutegera oba taata ankiisinze nage ekyo kiri nakyo either kijja mu by'oyitamu oba kiki simanyi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi. Nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya. Ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera. Ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Ai sebo twawezeza emyaka ebiri. Emyaka ebiri kyatujja wano. Abajjukiza nino bajjukiza kubanga jona badde mbanyumiza story nga manyonyola biki byenjize biki byempiseemu mu myaka ebiri. Nalabye ng'eyo experience nnungi nnyo kuba otandika okwebala emyaka ebiri byoyize nga gwe omuntu byeweeyongeddeko ebikunyize engeri gy'obuildingzemu resilience wakati gwe ku bizibu byoyiseemu wano eby'emyaka ebiri gwasobola okunyonyola omuntu gye bakontrolingamu depression na biki byoyinza okwebuzaabuzaamu na depression zikutwala. Wadde ki ku Facebook, TikTok ki? Mba nteekayo oli wamu. Okay. Naye nga nkwanirizaako nnyo kansule nti oli bulungi. Myaka ebiri giweze ng'oli Bulaaya. Twavaayo nga 7 nzijukira. Bwe n'oyita mwayita Netherland. Nze mpita Belgium. Naye nga mu Bafalansa abazibu. Bwe nga mu Bafalansa. Naye nange nina abantu babiri bennoonya. Nina omuwala
kale bawala twajja nabo ne tuyite Montreal ne tusigalawo ku kisaawe omuwala oyo yagera n'ayogera ekigambo ekigamba nti ekiriwo kimanyi nti wano nze wenneeweerayo nga sikiwulirangako nga ninamu kano zabadde ebungereza South Africa newerewa kisoboka leera maliriza kyekoze eki kyokoze actually by the way nga ntya Katonda ndowooza singa najja e Bulaaya wano kolo mulundi guno singa najja nga mmanyi nzirayo bwe mulundi ogwali gugenda osooka okunkomya ku kisaawe kwegamba Katonda Kakalaamu even if nti singa wali oddayo abasajja baali bagenda kuma entry gwali gugenda osooka okutuuka bankomye ku kisaawe nzireyo kwegamba bagenda okubuuza ebibuuzo nagira mu season nga ennyonyi 70% ezituuka nga tebabakkiriza kusukka waawo we twayita 70% ngera bajja bulungi n'obalengera obalengera amaddala ne bajja ogenda okulaba bajja nonyonyola byonna byonyonyodde nti byonna obinyonyodde naye dawano era ogenda okwesanga nga zakubya obusuuti atadde akadaga obulaba nga busuuti atandise okujjako emukwemu umaliriza muli wano naye so experience abantu abamu gye batamanyi nga lwo omwami omwe yayogera nange naŋŋamba nti yawulira nga nzirayo kubanga nze of course abantu abamu bwe mbasanga eyo muna embozi nze neewuunya emboozi abantu ndowooza gye bawo osimanyi eya bizinensi ey'amaka yabbo etambula abantu buli omu yagenda anyumiza ku munne nagamba matutegedde Wisdom yali mukozi wa bizinensi era nekyeyongera obutanyamba omugaga muzibu era nze mbasanga naye ekyo kyenneebaza of course era osangayo mu babiri kati waliwo gayo omu yanneewunyisiza nabadde ewantu nga njagala akawayini naye ng'oli ali mu bano babiri emu kati omusajja najja namutuna bwati namugamba negwe Wisdom agambye ayagala wayini nsonyiwa manyi kakati giraasi zibadde tezirinango nedda Wisdom yagamuwa giraasi eri yonna ecupa ya mmeka omusajja nze kicupa njinywe omusajja yagambye kwata ogimu yadde agenda namuga sikubuuziza ssente bwe gimuwe nagenza okulaba batapinga Katonda wange okisegeera neŋŋamba okay tusangayo abo era ne mugamba namukutteko bwe ne mugamba omukisa gwenkutteko gwenkuwa ate ogwo ngaba Kakalaamu kati kankubuulire nzikiriza Katonda nti n'abafu bazuukira naye kubanga nze simulabako ng'azuukira nze kyensabira abantu ekyo Katonda kyampadde sisabira muntu mukisa atafuuse mukisa gyendi okawulira akantu ako era mugamba ogwo Mukama gwampaddeko ogwakasiikirize gutesitingeko so I appreciate people but however Kakalaamu nze omusajja oli kiri kyembaddeko yankubira naŋŋamba Wisdom mbadde nkusaba eyo ensi ngimanyi nyina ennyumba mu Edmonton baŋŋambye okomawo Uganda nti otyo nasooka mbuuza wagendeyo ne munnyonnyola nti mind teyali prepared nebyosigala naŋŋamba mbadde nkusaba gumiikiriza awo nze mmanyi osobola okusula ku street newoosula ku street bw'ofuna empapula oveyo jjo obeere Nairobi kati saakitegeera kyeyali ayogera okitegeera naye nga naŋŋamba mmanyi tekirimu ssente tekiri but just do it kati Kakalaamu fe obulamu bwe tulimu abamu era kyova olaba Kakalaamu twawukana ku baana omwana abadde ng'ayiriwe Dubai simanyi South Africa bitya oba Kampala bw'atuuka wano asobola n'okuyuza passport ye kati obuzibu nze abantu benfuna nze nayogerako na Natalia Ozoyo gwalabye yafiiriddwa ebintu nenjogerako na Alex nembaga kambawe bano babannyonnyole kubanga ng'abantu benjogera nabo Natalia oyo mulaba bulabye kufiirwa bintu Natalia nga watuula bwati asobola okukola $15,000,000 paka wali nga teyenyenyeza namu nga teyeetunda ng'akola nemuga kankutumira ono gwekimanyi nti abantu abamu abo boola balina visa z'e Canada naye tebatambula kwana bagamba nti sibaganye kujja but mbagamba kino bwe baba baana bo ng'ogenda bapreparinga
either katusalawo eno oba eno ku byenkugambe nemuwaako n'omuntu 98% kubaali mu kaliba yange n'okunsinga tebajja kubanga nze mmanyi kye bayita kakalamu nze mmanyi kakalamu omuntu abadde n'obulamu e Uganda ng'ayingira miliyoni 2 ng'ate akola bukozi bwati n'asonga bwati neweziba 10 neweziba 5 ng'akola bwati yeetaaga okupreparinga mind ng'ajja e Bulaaya otherwise asobola okwetuga 2 nabadde kampiseo kana akalango kano nkuba nsobola obyerabira nkunyumize eno program olinga simanyi oba otegese kumbuuza experience y'e Bulaaya myaka 2 simanyi era kyembadde njagala owulirako kale kankire kampiseo bannaffe bano emyaka gye 2 bannanga aba unique services nesebo sisobola butogera ku Bob Wine simanyi obogera ku tusooke n'emyaka 2 tugende ku embalala abantu bangambye nti male ngendenze guno omuzira ngene nga bukyali naye kakati era tujja kukwatayo ka video kateeku ku TikTok abantu bakole ki kakalabo wawe bannanga aba unique services totawanya abantu ng'otwale oleeta ebintu e Canada oba bitwale e Uganda balina kye bayita Black November yetya basitula ebintu bijja e Canada paka Uganda guno omwezi bali ku discount obijja Uganda paka Canada pa kilo $18 ato bijja wano paka Uganda buli kilo $12 basaze olwa Black November unique services obasangawa genda basindike email unique services unique kiri UNIC services@gmail.com kigambo kimu oba kube simu eno 437 215 4520 437 215 4520 unique services Black November gikoze setotawanya abantu kuletera bintu Uganda gwe tumye byonna byoyagala bajja bikoleta munako 14 nga tewejjusizza. Alright, njagala otegeezaako ku bannayuganda abawangala wano betuwangala nabo mu nsi zino ezitwajjamu wano mu Canada, USA, Netherlands, abali mu Germany, abali mu Australia, UK, ne mu nsi ezeetooloddewo awo nga si Uganda si kyombo ky'obuwarabu nti ng'olinamu mindset y'okubeera ng'oyagala okukola business ng'oyagala okwekozesa ng'owulira okyagala nnyo naddala mu zino ensi zetulimu naye ng'ogenda obibalabalamu nga capital w'okutandikamu traditional business ogatteko rent ogatteko abakozi licensing byonna byonna okutwalizibwamu ng'essente zo tozirina kwanjulira franchise online business enkola eno nga yakukolera ku mutimbagano eyawukanira ddala ku ekyo ky'omanyi eyawukanira ddala ku ekyo kye wayitamu wabula yakuzimba from scratch yakuzimba mpola mpola step by step ng'olina coach olina mentor ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu enkola eno weetaaga just laptop weetaaga wifi weetaaga internet oba n'essimu yo kitegeeza nti buli wamu wooli osobola okuba ate ng'okolerawo n'osobola okuba ate nga okola ekintu ky'olabako nga kirina entandikwa yaakyo kirina enkomenkerezo yaakyo at the end of the day nga goalo yo ya generation wealth yakukola sente z'oyinza okuba ate ng'otuuka time n'owulira nga oli wate okubeera nga wajja mu Bulaaya oli wate okuba ate ng'otandika ekintu ng'ekyo website yange eri www.gvapena.com n'essimu yange eri 647-821-8189 nkwegayiridde nnyo nti bw'oba ogenze ku website yange ng'ogikyalidde teekamu enamba y'essimu kinyambe okutresinga w'oba obulidde kubanga nzikiriza nti eno business nange mwennyini kamwa koogera olwagiraba si lwe lwagitandika kyantwalira obudde okukola due diligence yange okukola informed decision nenkola ekintu nga nkitegedde bulungi nnyo kati ate nze sigenda kukusalirawo gwayina okwesalirawo naawe oyite mu process yemu olabe ekintu ky'oyingiridde either oba kirizonetinga naawe ku kyoyagala ekiba tekirizonetinga naawe is okay to leave it osobola okukwata ng'ogenda n'ekintu ekira kitegeeza nti buli kimu ky'ogenda okukola omuli transaction omuli buli kimu ogenda kuba okikola okitegedde tolina kyogenda kukola nga waliwo akokase oba okubeerawo n'okera ku makya nga ssente bazigyeko ku akawunti buli kimu ky'ogenda okukola ogenda kuba ng'okitegedde era ng'otegedde kikyogenda okukola so kyekyo leero nsazeewo tuyiteko okwo mu emyaka 2 egyaffe ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba 2023 we twasimbula ekiro tetwakozesa nnyonyi y'emu mukulu ono nga bwe mbanyonyodde yakozesa KRM okuva e Kampala right? oba yeah
Rozana zisakozesa kwanza zijukira nakozesa yii nakozesa ani eyite Belgium bagiyita bati simanyi nakozesa eri abazitegedde bajazitegera kufutukayo gaitwayite lwaki tuzogera so ekiro ekyo saakitegeera omanyi nina ekintu abamutamu bwe batera okugamba nti nze engeri gye nakolanga n'Isima mu kiva e Bulaaya buli kimu yakinyonyola n'ekikola ki n'ekitegeera nja kuba nkulinda era waliwo omwami makanika bamita Michael mutumidde niko gy'akola mu garage bwe yandaba bw'ati mbane bonna abantu abakanika emmotoka bannayuganda abatuyisizza obulungi mbeebazi tetuli nti tukanika nnyo emmotoka naye kankubulire gwe atannakutuuka Bulaaya emmotoka wano okukyusa oyiro mulimu gw'amaanyi kati tugenda okukyusa emipiira oyiro aba batwanguyiza simanyi obutaala bwase simanyi ebyo naye omukulu yaŋŋamba katono nnyo yaŋŋamba kaye singa nalaba Isima bye yayogera yewe yaŋŋamba bamuyita Michael niko amutegedde awo yaŋŋamba teyandize Bulaaya era yaŋŋamba nti ebya Isima ate abirabye atuuse wano ekyebuuzibwa Isima namugambanga nga tuli wakati awo tugattagatta ne Keizi awo naye ndowooza yali ategeera nti ono anaatera okugenda kati yagamba Keizi naŋŋamba jjukira twagendako sabako gundi visa eya Schengen ne Keizi ne bagibamma bannanga abasajja abo nze neewuunya omutima neŋŋamba balowooza Italy twali tugenda kubba midaali sapuli kiki ekyatuganyisa ogenda Italy munnaye twateeka bulungi nnyo omukazi yatukolako interview ne banyimako visa ne bansindika email mbu njogere biki saabaddamu nanyiiga nnyo wulira ng'omukazi ayogera atumanyi bulungi kalamu oli oti Keizi bannaye muli mutya twavaayo tumanyi tutegeerya ddala visa mugirira kubanga talina byatubuuza bingi ngali mutubuuzabuuza bye tukola ne mukuddayo nze bampereza message ze gwe basooka tuli jangu no ne passport yo nga mutima nkitegedde nkola kimu eri ningendayo nindo tuukayo kakazi kenyini ke kajimpaako ketwasanga oli otya ne kajimpa nino fuluma bwero nga terimu twajikeberera no yagala okudda nafuluma nenda soka netunulira we twali mu kasenge awo we twali ku lobby awo ngaliwo mukazi yegera najisika gundi nagira wati ne mayono bamubi ninga vayo fe bawadde tukole Nila akafuluma bwenti mu ofisi yabwe ya Schengen mfuluma bwenti safuluma na wabweru nali abo basikali wadde dda sente ndi mugumu kwata yete ebiri kwata yobutwalo ndi mugumu nendo fuluma wakati wa akalyango ko kufuluma gate ne distance eva mu kalumu wano we nabikkulira kuchi ngato jiraba yirudda wa bajikoya kabajiteka bajiteka wasema ngatani choka dai wange waswa babuza akanywa mulongo bali awandegeya batujulizaamo ne bagamba kakala Keizi teri asobola kuba ma laba internet yo nabakuliko baba manyi tewali kakati nenkwata nzenze yasookayo kati nenkubira Keizi nenga wategedde nti abasajja tebampadde tolimba koze tebampadde nenga mutima gungamba nzisina bukirowoozo nakyakulembera Italy singa bakitegeera nze ngazi anti kati bo bamanyi buli muntu agenda asaba Schengen visa ya Schengen ye Italy emuyamba ye yangu ennyo era bayitaawo era Italy waliwe bagiba obubi zonna ensi eziri mu Schengen nga bagamba Italy oyisaawo abantu ambairawe n'abagira amaato bayita Italy na Spain kati wayitawo ebbanga awo nga nkola interview ne Isima Isima yalina amagezi mayitirivu nnyo kati nga mubuuza nenga kindumidde ninga ndulwa obulumi awo wiki emu Keizi tebannaba mudda obulumi bwa visa obuli nengamba ne mubuuza muganda wange twali mu interview ne mugamba Isima nti wobanga muli ba mukwano
awo naona tufumba bwongo mubikweka temwogera nga muli bamukwano nga muli babiri ne mugane musaba visa omu ne bamuyita ne basooka ne bamugamba tofunye omulala nga tebanaba kumuddamu okumala ebbanga wakati awo tebamuddamu tebamuwuliza kye kibeerawo aba automatic nti agenda kufuna naga baba bute bagenda kumugamba bana kye bagenda omugamba ekitamu kutule mutima yandowooza olwali awo Kaize neyesitula neyetwalayo yasabayo akakazi kedini naye akagamba Kaize agenda obbikula wallahi nga teriimu era nakomane nga Isima ne Kaize lwaki teyakabuulizaawo akakyala ofuluma majjukira ofuluma awo kati distance ero omutima gwo guba gukugamba mbikule oba kati nze simanyi weewo yabikkulira wabula yankubira kuba twali tuli open to each other to the extent nti ne sente ezimu eza zimayani bank bichi nga zisobola okuba ku account yange ne zidde eno ne zikola bwezi kakati omwami oyo nagenda nakwata nankubira nangamba tebampadde ningamba Isima gwani yayogera ka statement aka week eddako ne bawumba ne bawo omusajja nga taliimu kati tebayagala kumwetuge ne bubuuza gwani kubanga kyewayogedde okubeera nga kikoze eki nga kyekibaddewo so literally twali tugezaako okuzimba kyewanyiza travel history ne tutuuka time Kaize visa ye ya US engeri gye yajjamu nange saagitegeera it was just a one night nakuira ngamba nze bintadde koze ebiki kubanga yasabe yali agala America nze saagisabaako yali agala nya America kati nga bamudinayinga like nga appointment simeteriwe simanya gundi nga ya America mugira mutunka sikati nze kakati mba ndi awo nga nkubira angamba wategedde nti kiro muganda wange nze bintadde naye twenoonyeeko kozi bikutadde biki nze nga ndowooza jjukira by then twali tulinamu zino twali tulinamu bino ebyokugula poloti nze nguze eno nze nguze eriri kati nga ngamba alabika alina oba gyaguze eddene eryokitegeera so ne munoonya kufaizikafaawe wandegeya nangamba kino kiki ndulaba nga America awo wawulira otya obulumi bwa visa America naliyo bangi tyabuti naye kati natandika okulowooza nga kati kyali wanga ndiseewo kati netandika okuwulira nga ndabire ddala mwana kyali wanga agenze biki jjukira twali twakava US awo nze ndowooza newe akava mu South Africa ya newe sandyagadde kujja Bulaaya natuuka time ng'ebinsindiikiriza bikoze eki bitandise okujja kati awo Isima awo before yayita nabakufa nga musosonkereza kati nga akireta nnyo nga agamba gundi Kaize nga amuleta nnyo mu shows afanga kati Kaize ngo ino omulimu ng'osituka ovaano ng'ogenda bajja ku flying pan kati omutera gungamba ono wenasituka n'engendo ono siri munyega kubanga wena mugamba nti ngenda ajja kugamba ebigambo byonna ebya buli kika binnemesa okuvaawo kaakati kyembadde gamba nti abantu abamu bagamba singa nawuliriza ebigambo by'omuntu oli sanditambudde anti kakati nga tannaba tegeera factors kizimusindiikiriza akalaamu ngenda kugamba nze nzikiriza mu Bayibuli I'm a Zionist nkigamba nnyo abantu nzikiriza mu Yesu Kristo nzikiriza mu Bayibuli njagala nnyo Mukama siwakanya waliwo I don't fight with God waliwo kye bayita ebiro n'ebiseera kati ekyo kye bayita ebiro n'ebiseera kakalaamu ntya nnyo zino message kanzoyo ndabe ate kati ono bw'alakizale bwe kati mugamba okuyingira asindise message ne musajja wange ono naye bw'alakizale ebiro n'ebiseera sibiwakanya sisobola kuwakanya kintu kibayita biro na biseera kakati kakalamu kubanga osobola okuwakanya ebiro n'ebiseera n'ofa okawulidde Katonda ebiro bisobola okuba nga bituuse nga gamba va mu kifo ekyo dda mu kino
nga wosigala wali ogenda kufuna ebintu biri kakalamu osobola okufa kituufu kubanga osobola okufuuka useless kati kankugereze nze nali njagala nnyo Struck nze simanyiyo presenter who's locally nga ali full nga Struck ashapinze that entertainment media naye kati Struck okyasobola omwogera mu baana baffe kati ebiro n'ebiseera season and times nti Katonda asobola kubanga Uganda si America omuntu wabanga Struck nga ali ku TV muganda nga baga omusajja ku Saturday night something bino Trump byakola abantu ne bamuzza bamugani bonna bakabi mu UK kati omanyi nti abakozi ba TV Bulaya batambulira mu motoka ziri tinted basita nnyo kakati waliwo n'omuzanyi wa firimu yasesa oli yakubira presenter wa TV namugamba oli danti ndi waka namugamba kankusindika ngawe nagamba nti kankusindike Lydia Jasmine bambi alina kyayitamu ajjaawo agira abeerako naawe gainaga sure ntiya bamusindika mukazi muzanyi wa firimu najja kati kumbona akubye director akimanyi ngawe nakubira kakalamu nga nkimanyi nti oli single obwetaaga omusajja kati nga noli omukazi muzanyi wa firimu wakabi nno nga agamba nnyo no director tekale noonya omusajja njagala kuyingira mu relationship kati nambwa kankusindike wakakalamu aliwe ali single munyumyemu kati ekyembi director teyagamba kakalamu gwe nti ono gwe kuletera njagala baconnectinga munenga omukazi ajja batu kati kani imagine omuzanyi wa movie najja omukozi wa TV nga nono guys sister nyo yali abinyumya naye yansasa yagamba ye yategeka room omuzanyi wa firimu bana yagenda kujja namuga onoli akiye era omukazi we yatuuka natayako katuni nga omanya abazungu naye omukazi yajja ku show ye namugamba kale najja nga bangambye ogenda kunkwana omayinga bali ku show gayi naye bakabwate ku show yangamba kale singa nakozesa chance eyo omanye nti bamala shaba ne bagana naye bano balabika beerimu akantu kubanga gayi omanye okuba yaga ne director yangu naye nga kiseeko like 7 years kyengezako kugamba nti abakozi ba TV bamaanyi nnyo naye Uganda yensi nti Museveni kubanga naturally tojja bakaka bo balunzi Museveni womugamba nti omuntu akola ku TV n'omulalo alunda ente Museveni yamanyi omuntu wakabi mu nsi yonna ye mulalo kifuba Muhoozi agamba mbu abalalo mbu baganda ba Yesu kanotuna nojira okusasema n'obaleka bulisi so kati ebiro kakalamu kyekikulu Katonda ebyo ebirakusuubirawa kakalamu nze nalabako nze bingi bye nejjusa myaka gino ebiri n'ate bingi byentuula wano n'entandiko ofumiitiriza first of all sooka olabaawo batukyaliko ndaba ono omusajja wa Lakizani mugamba ayingire kubanga naye wa Lakizani weewaawo n'abali abaana eyo mu kyondo kya Buwarabu ebiro byo bikozesezza otya kati kakalamu kankubuulire nze nina omuvubuka gwenda Balista Timu ne Jeffrey yamututte ebungerezako ebyo kati oyo omwana ebitala byamutta ali mu biroobi nti ebiroobi abikozesezza ezo visa zabafunira abayimbi ezo za 2 weeks bitya oyo omwana Balista Timu kati ku TikTok oyo asinze bangi teyeyambudde tabbye tafeze tabadde nga chicken kati ezo visa za Bungereza inezi kubanga ensi egenda kukubuuza kati kakalamu kankubuulire okimanyi kakalamu nze nalabako omuntu gwe nali no kanjogere bwe nti Kasuku yayogera bwati n'agamba mbu yatuukako ew'omuntu gwe yali amanyi nti amusinga n'atuuka omuntu we yazimba Kasuku n'agamba ebyaddala nawulira bubi mu mutima kwe nalaba ono gayi mukwano gwa naye musinga nenze nkyapangisa okawulira akantu ako kakalamu nakula n'abaana gayi olinja mukulaga bamita kintu ekawala nga family ekawala nga jetuziika nenga waliwo family bali abaana bagagga nenga omanyi nti kati mumuva nakasero temuli bubi nnyo naye ebyaddala nga eri family ina ssente be basooka mu zitaxi
nga bagagga Kakalamu okimanyi right now omuvubuka ayogera statement Katankaabe yagamba yali anyumiza kyali waffe n'agamba abavubuka abajjange wa taata wange okoze balina taxi eziyingiraga okoze emmotoka kati balina amamotoka njula basaba ku mmotoka zaabwe kuvugako. What happened? Tumuzeyi wabwe yafe engeri yali yazaala abaana jukira abasajja abaganda musolo kuba abooluganda awo nga basatu ng'omusajja alina abaana 100 bwe yafa baganda be abaana ebintu ne babigabana tebalina nti trust katusigale nga kampuni ya muzeeyi taxi zibenga zikola tugabane bagamba katubigabane. Omwana yakulira mu mirembe eri asoma Kampala parents by that time ngeri wali kuna Mirembe road yagamba ekintu Kakalamu nti abaana abajjanga okoze emmotoka wa taata wange bevuga tubegomba. Kakati nayongerako kino ono gwanyumiza nali bwano ali alubata n'agamba taata waffe teyakozesa na biro bwe yalina ssente ne connection kututambuza Bulaaya nti kati ne visa bazituma. Kyava mugamba ye wala John Ogwenywa. Kakalamu omuvubuka oyo ali depressed buli watunuulira abantu be baali basinga nga talina waabagoba. Gwe Kakalamu omanyi nti nno kati nkugayenze tuswaka mwagala nze nagenda ku Dembe FM ne Kasuku oyo kutoka nto kubaida we nga ayapia ngebe kyali ku Dembe oba ng'ekyali luddawa. Kakalamu nze nfumintirizamu gwomanyi sitwaka engeri atunuliramu Kasuku kubanga Kasuku yajjanga ye muuje sitwaka nga ewa kabi ne kati Kasuku atula bwati naga asogera na banaku ebiro n'ebiseera ndi ku kino eky'emyaka 2 kwa ngenda kisaminga apo gwali eyo otegeere not change jako nyina kyenzimba Kakalamu kwega masagala bwagazi gamba naje Bulaaya kati nja kuba I want to speak omuntu abe okisegeera kankuwa example nabadde nali ngende eyo nga nvuga ngenda Hartsville wala nengenda nga mpuliriza I watched you era nategeera lwaki abantu bebula bayirenga maze kujjano lwaki basingo tulaba Mega D yasoko kungamba nti waba avuga nga agenda alala yatekanga ko nagenda nga awuliza of course ntekako kanengenda ndaba Ruth Kalibala nga ali ne Kayima n'ayogera ekintu n'agamba yagamba nti ebbanga lyamaze mu London byonna byayogera kino kyamaze Katonda yamuyamba bonna abantu abali mu mwetorodde nga tamanyi nti balabi n'asaba essaala ekintu ne kiggwawo Katonda n'agenda ng'abasaasanya n'asigaza abo ki abatono kasengejja era Kayima oyo asa oyo TikToker n'ayogera n'ekintu zikino simanyi bwe bamugamba ku by'empapula naga temwabira abaruusi empapulo zifuna gwe ssebo jangu oyitewo wano genda oyitewo ogenda eri n'ayogera ekintu yagamba Ruth oyo Kayima asa newunya ate naga Ruth kwa Ruth yamuga kati tunyonyole empapula zifuna how easy it is nagwa tewabiraba do you call it easy we bali tuleetera kale ono abadde yakugambye neze nyonyo Pepsi ono nabadde omanyi omusajja kyakoze angambye nisoke kanyo agambye mbunkubire ngaye nti soda kati tokutte n'engeri gy'oleeseemu mwoyo akuse sebulaba Bulaaya ubambala nange natandise anyuma naye alina engeri gyesabika ebintu kati asa Kayima oba mbuuza ku by'empapula yagamba n'akinyonnyola ekyo asa Kayima kati naye n'ayogera ekintu ekyankwatako yagamba Ruth Kalibala temwalabanga nawanika ebipande twagendanga ne tuwanika ebipande tuti ku street Kalibala olw'empapula kati tenze nga salaba ebyo babyogera naye omwana oyo yabyogera mu programu ya Ruth anti ngambe ngate batera kubyogera waliwo ebyo mbye twesira nedda munanga ababyogera baba bafunye empapula gwe ng'oyogera nnyo olubyoyogera era waliwo byendekayo nali n'abayisiza ku process y'empapula munnange Kakalamu kankubuulire omuntu bw'akwata empapula Kayima yagenda ne Richard Netherland wakwata empapula bwati
Munange bete bibiswaze era yayogera ebyo wanika abasajja basirikidde ebyama byabwe myaka 7 myaka 5 ana gwaddu nde sijjera sirika myaka 5 byo tawulira wale wayogera ko bwogezi just process gye wayita mu koti bakubira ebyo tebabyogera naye aba bali bagamba basirika olusirika so katika kalamu mjine myaka 2 nchizimbye kan kitandike nga nkugamba the hard lesson is Rwanda beyo ngo zesimanyi nsi gyolimu osobola kuba okyali na Uganda obanga twasimbula nawe naye nga wagenda mu nsindala mu lunaku lwe osobola kuba nokyali Uganda but ask yourself nga Bible wegambye there are season and times waliwo tribe mu Israeli nga yeriwo kusoma biro na biseera kakalamu nina muganda ngo omukazi ne namulaba nga alina abaana babaagala nnyo bikoze bitabo muzimbi naye olunaku nalaba omwana we nga azze okupoota naye nali bwende nga because nga mpulira tekinkoledde aye ng'omwana ndaba awanvuye bw'ati okategeera akantu ako so omuntu asobola okusalawo n'asigala e Uganda ebiro ne bikuyitako waliwo ekintu kye nagamba kye bayita misused privilege ne missed opportunity ebiro kakalamu toganyanga ebiro by'okuyitamu nze kugambye teriyo presenter mu Uganda yali ayimiridde bw'ati oyo straka era oyo straka n'amala afuna producer nga ono NBS yani awanted Kafuko nga Kafuko ne Kafuko tamulaba anti Kafuko kati Kafuko aleetawo omuntu nga bono kojja simanyani bajja mwegombako kale ojja kuleeta bakitu ani oli Chimbowa kati osololeta Chimbowa bamupatanira sanyo ne kati ate n'ekirala ekisobola okukola obubi straka asobola okulowooza akyali straka owe WBS nga tajja wuliriza and it becomes a problem but oyo straka n'amala afuna producer n'azaako enfufu bw'ati asobola okukomawo n'akuba ekintu n'okola ki but anyway kati kanzire ku kyaffe yenna ali eyo emyaka 2 gwe nga wookireese nadde sikimanyi nti ogenda kireeta naye wadde ogifiiri nga tugiwezezza munnange Katonda mwebaza abadde ampadde omuntu omu 2 3 4 ne bandeetera obutagifiiringa nnyo era gidduse era katika kalamu kino kikwe you have muzeyi waffe oli ow'Ebungereza yangambe bigabo 2 yangamba sikulaba nganga okoze emirimu 2 ekitegedde ekyokubiri emyaka gidduka wano e Bulaaya katika kalamu omanyi nti nno nze nyina mugagga kikola ebintu ebyaguddewo omwogera bajja nnyiiga mukulu ya sini yeye yali alowooza nti nno toyongerako eryokubiri omutegedde yali amanyi nti nno era yanga wisdom omwaka mulamba naye nga tulabika yeye yali amanyi akyali mu mwaka giweze so emyaka 2 kyenjagala okugamba njagala kyogera nga abulira abantu first of all nkunyonyodde ebiro gwe naali awo ngenda kwogera my experience naye nga njogera olina okubala kati kankubuulire ne kano kankogereko nga ngenda kudda ku kino simanyi lwaki njagala Shiba Ibura yawandiise ekintu yagambye Shiba atambula n'omwana gwe yayita travel birthday kwa Shiba bwato yakiwandika omwana bamita a Canadian British Ugandan naye byaddala omwana wa Shiba waali taata we mu British mama ye muna Uganda ye kenyini omwana mu Canada oyo mwana ali unique naye bazeemu ndowooza ne beeyagala bagamba butaliddamu kulabako waafuse ani inze Jeff bwe nagamba yali mulala oli yali amugwa mu bisambi naawe yiji wangamba wano nti alabika okuba kulo taliddamu kyogana luno lwe yazeera nedda weerabidde nali nagamba sebo nedda sebo balabika beeyagaddemu nedda sebo gwe nkugamba gwe nali nkugamba yali mulala naye kyenkugamba kyembadde njagala okugamba nti kati naye ekyo Shiba yakisigira ensigo kabala gwe ampuliriza soko ove kubiri ebyonankana Shiba ayina omwana wa Shiba bamuyita bati
n'otomukwata mannya. He is a Canadian, British, Ugandan. Mawanga magati. Omwana ye yennyini yefunye obutuuze bwe Canada, tiyabufuna ku bazadde bombi. Omama muna Uganda, taata Mungereza. Kakati nga tonnaba abaana ba sita nalabe n'omwana bana barema balungi nali omuwala bannayinga era ono yali omukulu naye manyi obukulu bwa Kenzo naye maze okulaba abaana barema obulungi bwa Rema. Mwana yaweze emyaka 4 mwana mulungi muzibu n'abaana bafa abasita ba celebrity Uganda kati mu status owa Shiba tebagoba basobola okuba balungi oboolaba kati tuli mu status kakala mu kyekino nalaba muganda wange cousin kale long nakan nganda bayagala abaana be bali bulungi bazimba esimanyi nemulaba nga apoota bonazimba tekyanyumira katuli mu status nekyo ekyo kyemulaba Shiba yakisimbira ensigo ya myezi emeka mwaka gumu ngawera omwaka Shiba yafiirwa omwaka mulamba yali wano yayi ngali mu winter omwezira gonna gwamukuba kati Shiba ne waba atambula mu nsi yonna tebasobola actually waba asaba visa Shiba yensi asoosayo ka passport ka mwana we nze mwana mama wono tugendako Bungereza botunda bat nwakera mu system noga mama wo mu Canada yagala kujja Bungereza bakuba mu bukubi tebatawana ekyo Shiba yakikolera omwaka mulamba ekibuuzo gwa andaba kintu kikyosigidde ensigo y'omwaka okukyusa status yo kirimu obulumi kambabuulire kino Ibrahim yali musajja mugagga nga ava mu Persian Empire. Persian Empire zezimu ku empire ezali ezakabyawo mulaba Iran ne Iraq, Babylon. Actually Babylon awo wali Iraq. Ibrahim jajja w'abakkiriza yali ewakitawe nga bagagga. Eddoboozi ne lijja ne limugamba Ibrahim va wano ewanyu ewammwe ogende mu nsi gye ndikulaga mumpulirize. Ibrahim teyali mulokole teyali mu kristaayo yali takkiriza mu Katonda balinga basinza Katonda balala. Ibrahim okumanya wakabi n'awulira eddoboozi n'atambula nga tamanyi gy'alaga. Omusajja abadde omugagga n'atuuka mu nsi ya Isirayiri nga n'enzizi basima nsime. Kyovola omwana we Isaac we yali alwanira ezo enzizi yagamba zino enzizi taata wange yazisima yasima amazzi nga Ibrahim gy'ava ewaabwe abadde n'abakozi bamusimira n'asima enzizi. Ibrahim n'asiga ensigo ku mumwa abasiraamu n'abakristaayo bamuyita jjajja w'abakkiriza. Kai wisdom emyaka ebiri njebaliza Katonda for resilience. Kakalamu njize kye bayita resilience kyeki mu Luganda mufuransi kwe kuzimba kwe kuyiga okuvumirira ekintu kisobola okukuba bwe kiti n'oguma bwoti you become resilient over something. Yes. Kubanga kakalamu nze waliwo ekigambo omuntu nga yali tasobola kingamba Uganda nga wakingamba nsobola okusirika naye ne mmanya neziba ennaku 7 waliwo ekijja okukubaako. Ne wano osanga omusiru n'agamba twabadde eri omwana n'ayogera ekintu n'agamba yadde akigamba munaga awo wabweru naga naawe bifeeko ffe tuli Canada wano tolina bootunyumiza tuli wano twenkana nga boogera bonna kati nga musumbakazi bw'ali wano ne mugundi ali wano kati eyayogedde namala najja n'ambuuza nemugamba wisdom kyebaleko nemugamba atombuuza naye nnyina kyenjaga kukuyigiriza. Twagenze okuvaawo ng'ali humbled nemugamba omusajja omulaba bamuyita musumbakazi we amaze wano over 20 years y'omu ku balina amakanisa amanene e Uganda ayini wano ne mukyala ne family. Kankubuuza ekibuuzo gwe wenkana ne musumbakazi we nemugamba munda wali Judith babiri enzinadde nange sikimanyi PhD asomesa yo ku university ali ku PhD nemugamba kati gwe musiru gwe wenkana ne babiri nemugamba nzikiriza nkuvume bwoba akulira mu bunaku tokukuba bala kati statement gyoyogedde tosobola kujja kumbuuliza mu bantu. I'm not your friend. Ze senkana n'oyo omusajja amuyita pasa kazibu senkana na babiri lwaki mwogera ebintu by'ekinaku omuvubuka ekirungi yanpuliriza n'akkiriza n'okumuvuma
nemuga genda ogambe banno temuddamu kwogera bya kisiru nemuga yingira omundu olaba bonna abanyankola bali awo baani abaludwa n'emyaka laba nemuga laba wano wabweru emmotoka eziri wano gwe wajjidde mu Uber weekana ne banno wajjiddemu emyaka gyokka yajjidde mu Uber nemugamba simanyi gy'ovuga oba ovuga naye wenkana nabo nemuga toyogeranga n'ebintu by'ekisiru so ngumidde resilience 2 Kakalamu nebaza mukama okujja wano Kakalamu sandi agadde ndooza family yange abo benjagala oba omwana wange ekyo nkiyigidde wano tako kadem kankadem bwe okujja Canada kyanjigiriza okwagala abo benjagala nga family n'omwana wange more than when nandi mwagadde nga ndi Uganda oyogedde ensonga entuufu era kati kankuwa example nisendwe tuli ku byebyo byenjigidde mu myaka ebiri Shiba we yajja okuzaala nga amaze ozaala wano nisendwe n'awandiika ku Facebook page ye n'agamba Shiba tanto oli mukwano gwange kankubuulire olaba ozadde naye ogenda kutegeera kye bayita okwagala obadde tolina kwa naye omwana gw'ozadde ogenda okutandika okutegeera nti waliyo okwagala ogenda kukulabirako oyo omwana Kakalamu oba e Uganda olaba bw'otegeera nti oyagala family yo n'omwana omala kuba wano oba oli mu America era Kakalamu ky'oba olaba omuntu yenna ali e Bulaaya munanga omusanga ng'aleera omwana we amukwata baba tebeekoza amukisinga nange tulira kana kananga nazemo kakwatako bwene baga omusajja abadde kyo Kakalamu wano bino abantu tebeekoza nga bali Bulaaya nga abadde akola n'akomawo n'asooka mu ruumu y'omwana we kata muzukusoba n'amukisinga omwana yeeba sitategedde takutegeera oba taata ankisinze nage ekyo kiri nakyo either kijja mu byoyitamu oba kiki simanyi ekyo ebulaaya wano era Uganda kyovula abasajja bazaala abaana tagaana kumanya asobola okukula ku myaka ng'owezezza 19 wana abantu balwana bulwanyi kulaba nga ayogera n'omwana that love oyirenge gyo kyogeddemu nga leero nabadde ndi mu kwegayirira bampa omwana jogere naye ne bampiriza ne bagamba nti yeebase akaana keebase leero mangu ningana nimpeddeyo kuwa kati Kakalamu kyekimune mama by the way wabeera bambi nga nnoonya teka wakiri nkulabeko bulabi mwana wange ne Kakalamu nakola video naawe nekugamba bankoze omukolo online lwa mwana nze Nazulu boyo asimanyi ofuna simanyi zino simanya baptism bichi bana mbaptize Kakalamu Kakalamu nebaza Katonda olw'okundeeta e Bulaaya maze kutuuka Bulaaya okulaba nga ebintu obutonotono Katonda bwe yali ankoledde bwe nali sissaamu kitiibwa bwe ntuuka e Bulaaya ndaba amakulu n'ekitiibwa kyabyo singa nasigala Uganda sanditegedde nti yali miracle oba Katonda yansobozesa maze kujja wano then I recognized I realized amaanyi n'ekitiibwa ne value akantu Katonda ke yankolera ke Uganda true kasobola okuba akapoloti kasobola okuba akayumba kasobola okubanga nga singa nasigala Uganda osanga sandi kirabye n'amakulu Katonda andibadde ayimirira eri naga wisdom nemukolera kino wisdom naye Katonda nawe leka nalindi gwana anze nalisi nze mama wange yafa nalabira ddala nga sina kyensobola kukola bayirawo ekyo Katonda kagamba mama wange yali turning point ya bintu bingi ne simanyi Katonda yankumakuma ate kuddamu kukola biki naye kyenkugamba Kakalamu osobola okuba n'ennyumba e Uganda ng'olowooza nti oteekeddwa okuba nayo omala kutuuka Bulaaya n'olaba oli ng'alwana okukuŋŋaanya omutwalo gwa $, agulabeko
agusindika e Uganda bagule bulo Kakalamu byenjogerera bana Uganda ali awo abana omanyi bacha Uganda tetusamu kitibwa anti Uganda tulina abantu abere Kampala nga bakuba ku bisente Uganda omuntu asoro okubeera ku dduuka bwati ng'akeera kutuuka ku dduuka alyo era ekyo ekintu kyoyogedde okimanyi nti abantu abamu babeera wano abantu abali Uganda ne babazaayo nga balowooza Uganda biteredde gomanyi abantu bani White be yazzaayo bakikeni baali mu kuteekamu obwobwana bugamba nti abaana bakola ssente tuddeyo omala tuuka Uganda n'ozinonya nga toziraba kati eyaba inspiring nga yasitula wano Beni White n'abatwala bamutunulako batya ku ssaawa eno beewunya n'okwewunya nti omusajja musamize Kakalamu kati kankubuulira ekintu kimu nze n'ensanga omwana nga njogeddeko abaana bakikeni ne bandi noli simanyi ggulo ojuke kati ate bagezi wenjogera ekintu ekiri point bategeera tebajja kikomentinga nze nayogera naye nenga abaana basiiga abantu sirimu era teyakikomentingako nakeera kwekwata ka video ne maama obo olaba ategeera Kakalamu zinatunya video yo mwana kikeni nengamba obwavu kibi Kakalamu waliwo omuwala gwosobola okugwa ebbakuli nga oli wa mutundu ebitundu byekyama mulaba ategeddwa okuba muwala muto natuna kikeni omukazi gwe yali agudde ebbakuli ebitundu bye byekyama ng'alabika abasajja nga 10 mwaga wakalabako sakalaba Kakalamu ojja kalaba weewuunyi sakalaba nga abasajja nga 10 mwaga nga bw'otunuulira tokakomyawo naye obwavu Kakalamu kati oyo omwana asobola okutwala abantu e Uganda nga balowooza nti bali bulungi Uganda eteredde bakwata sente zino eziri feke zetukozesa mu video z'abayimbi n'akulaga nti alina sente akutte emitwalo gya $10 nga 10 ng'efudde Mike Ezra nenga za fake okitegeera ekirala Kakalamu lwakuba Kakalamu ffe twamanyira kukwata ku sente ziwerawerako ekintu ekimu ekisinze otutawaanya nga tulina kiyiga kweku katugaye Kakalamu nti kwekuddawo you budget and you move katugambe singa omuntu agamba within the budget of $1,000 say Uganda Kakalamu nzisobola okugenda mu bbaala katugambe nenjiwa $3,000,000 naye nga ku akawunti nsigazaako $5,000 nenga mu bwongo bwange nkimanyi sigenda kubba sigenda kukola ki nezijja kujja nenga mmanyi nti ngenda kukola wali nja zifuna bachali bange bazze oba zirinamu nemmirako mirako nze nalinako bachali bange bava Belgium nga bazze nanga kaye twagala kusula mu hotel nga kuliko gaye bakuliddeyo nembaga ngenda batwala ewantu kati bo nga bamanyi bagenda kunsasula nga bagala ekifo mu bantu waliwo nembazikuba ekazo nentekako sita wange nga bafumbira emmere baali akawunga n'ebijanja ngeke basinga okwagala ate nga akateeka mu ndagala kati wayita ennaku nnya ne bagamba Wisdom sooka olinde tuli wano naye nga kuliko ne oli yali amanyi bannakenya ne batuma bannakenya ne babaleeta abawala baabo bannakenya ne bambuuza sente zigenda kuba mmeka ne mwapa temujja kusasula wena kati no it cannot be bino ebyokulya bye tulya na buli kimu ne mbaga temujja kusasula ekyo kyabeewu nga sikiwuliramu kulabirira abantu okitegeera kati naye njize of course maybe nandifudde sikimanyi kwambadde sikimanyi nti osobola okuddaawo kyovola era abasiru ba wano obamu basanga kubanga akimanyi afuna $2 naawe ofuna 2 nti you are living that cage nti obeeraawo ziri $5 tewali wala naye munnange ene Bulaaya era waliwo abantu batambuza obulamu nga twali tutambuza e Uganda true okibule kyengamba kati ababbi e Uganda boolaba ababbi bagolobidi balwasa abadiringa ni wano waliwo abadiringa it's okay waliwo abadiringa Kakalamu wano badiringa mu mmotoka babbi waliwo omuzungu yatugamba nti wasanga area nga nga olunaku lwakkola nga abasajja bali awo batudde ku butebe mweyo area area eteredde okubanga esingamu kubaamu baddugavu ng'omanya tebakola bakazi baabwe be bakola eno waliyo abaddiiringa nabo nga baddiira bakola bizinesi zaabwe aboolaba bakeera mu mabaala bikoze nga Uganda ekiri
bo bamanyi waliwo ono omugagga ayagala kino biti nga bo era nga tasobola kuba walala katulaba yo New York badira bangi nga bakeera kutuula butuuzi waliwo abayiribi waliwo abavuga it's true ne waliwo bano abadiringa n'abagagga njagala kino njagala abwiranga nabo bayina obulamu obweyagaza nga takolangako shifuti tegeera nga takolangako shifuti nga bayina kuba nabagagga okukola bintu byabwe. Anyway eddakiika ezo zetuwaddeyo zibadde wakati mu kusamarizinga era program yokka kusamarizinga 2 years jane eyamukulukayo Wisdom jaweze emyaka 2 tukwate omwaka ogwokusatu nabadde njogera n'abantu nga ngamba katwebaze Katonda waliwo abaana betwajja nabo mu December nga bafa baddayo nga abamu wali abafa waliwo bamme empapula abamu ne bagwa eddalu abamu batandika dde okunywa kakalaamu ffe tetuli exception naffe twantandise enjaga twanditandise omwenge kakalaamu kankubuulire byonna be baatwogerako e Uganda nti tusula ku street twandisize ku street ne kakalaamu tuswaze ka stand kakalaamu oli osuze ku street twatuukira mu A&B yaffe yakabi lunaku lwomu ndowooza I don't know Katonda ali basiimye when everything okay tuli byogera ndikola documentary y'olugendo okuba we twatandika ne tulaga nawe twasinze we twava eyo yo njagikola nga Katonda twadde obulamu cause njirina wano mu mutwe eringa vision eringa ekintu kyempulya n'engamba cause abantu bamuffe kati obulamu kati nze bandabako nga njaya n'okulinnya ku nnyonyi abantu be bamu bano nga sigirinnyangako ne bandabako nga ninnya ennyonyi esooka ne bandabako nga ninnya ey'okubiri ne bandabako nga ninnya ey'okusatu paka wano ng'ate abasinga era sasokadde ku ticket n'egi kakalamu bagisasula so obulamu bwange tebwekwese nnyo era sisuubira nti nno ndyekweka nnyo kuba oyinza okuba nga obulamu bwange na inspiration eri abantu oba miracle eri abantu kakalamu olaba we tujja ne wano era tubaako n'ebintu nali mpuliriza oluyimba lwa Pasa Bugembe baba luyita batya ayina layini gye yakuba yagamba mbu bo baava mu kyalo oba Masaka bawa naye mbu ne bajja ne bayita mu Kampala ne bayita Entebbe ne balinnya ennyonyi nga be baleseewo Entebbe tebazirinnyanko bazirabula true kakalamu omanyi nti twandibadde b'amaanyi e Uganda ne bukera nga waliwo abaana abamu nga kyempita status nga achievement ne status yaabwe baatuleka nga abantu baluga nno baaliko ab'amaanyi kakalamu nze nayita ku Abdullah Sawe Makindi naye ne bannange nga talina kyeyakola abantu yavuma ku muntu yedde n'omu tebamukwatirako mu mbeera nti wuno atemye omuntu oba n'amutema yakera bukezi ku makya nga nakka kati kyekino kyenkugamba nti Abdullah ne Desire Luzinda tolabawo njawulo Desire Luzinda tasaba visa gyagenda ate kufiga yali akyasobola okufuna abamwe kakalamu kigambo ekisinga e Uganda waliwo abaana bebakako era bawala gye bali katwajjirwa Abanyarwanda basiba ku Instagram balaga ebifaananyi nga bali mu hoteli kakalamu naye ebiro bigenda kutuuka Desire nakati waali omulaba nga akyali muntu waddala alimu embaga nga 10 naye yasalawo n'asituka n'agamba kangende kanveewo si zamaani This is a man by the way. Kakalamu siza mani asiba Bungereza wadda ne family wakola ki. Sekwe kumpi e Bungereza sawa simanyi 5. Ya abanga agenze Dubai kumbe musajja ali Bungereza. Nadda nakolimba ne Bob Wine abatimba ebyenchuka era kakalamu kankubule bantu bangi baagala Uganda ekyuka siza mani wali si wasabirwa. Nayo atimba ebintu byenchuka muganda wange. Namunenga akutta akabirite kibiri kinene bwe kinaga bane kabirite kano nowe kaka nga nsimanyi kigenda mu maaso ku TikTok nga waliwo campaign egenda mu maaso eyo kakati nga tugenda kwesheddako literally ngoli mu kusummarizing your 2 years journey it has been a lesson kakalamu ngenda kugamba bwe tulifa wano tetumanyi kigenda kuddako however kakalamu yeso obulumi bubeerawo omusajja ayimba amuyita Kirwana Makafrika agamba Yesu gwe mpereza bwabanga nsimye zengambage ne wamma kati nze kyemusaba wabanga mpadde ne mebbikoza kwegomba kwange
amaziga gabeerawo we buba nga buzibye naye we bukya essanyu ne liyingira omukisa ogutayina buyinike bwe gujja amasavu gajjula emmeezayo naye kati ekintu ekyo manyi kyenkisinga okwagala Chwana Makafrika oyo yagamba nti yayimba guloko kayaka yagamba nti we bukya siwempeza nja kunfuula ettendo Yesu gwe mpereza bw'abanga nsiimye ze ngamba ajja kunfuula ettendo wamma kati nze kyemusaba wabanga mpadde nemebikoza kwegomba kwange amaziga gabeerawo we bubanga buzibye kyenjaga okwogerako amaziga gabeerawo kakalaamu bubanga buzibya kati ffe gino emyaka gino egisooka e Bulaaya maziga ago kati ate we bukya essanyu ne lijjula kakalaamu ze nalaba Kalo Kasiita nalaba Megadi ng'ayaniriza omwana we mu Amerika nindaba Kaizi ng'alina Kalo Kasiita n'amubuuza wakikoze otya nga waliwo abantu abakusooka mu Amerika baloota kuleeta baana baabwe n'amugamba abadde Katonda kati waliwo essanyu eryo we lijja eryo odipima kizibu nkiddamu neŋŋamba abantu e Bulaaya tewali nnyo ssente naddala wano e Canada manya ki kyoyagalawo what are you here to achieve kakalaamu buli musiru yenna asobola okukola ssente buli muntu yenna asobola okuzimba naye abasajja bakuwa strategy engeri y'okukozesaamu y'okuvaliwenga buli kimu kakalaamu olaba wasaba visa ya Italy ne bagikumma kakalaamu nze nagenda ku India omusajja n'antwala mu kasenge banzija wali ng'ojja ne bantwala mu kasenge omusajja n'ambuuza eddakiika 2 mwezi eddakiika nawulira obusungu naye lwakubanga nze bantraininga kakalaamu nze wentuuka muntu wa immigration w'ensi endala gye njagala okubamu kakalaamu sinyiga siraga nga teyaginyima naye kye neebuuza buli mu India mbuuza passport yange kuga naye kano mbuuza naye musajja zino zonna vizoroza nsobola okulemera India ebyo bye byali bigenda okunziza e Uganda nga nzija wano kwepanka kakalaamu tewepanka wera soka netululi omwala nga ngamba bale mbali ya mubalize omwala nga ngamba bannaye ndowooza tugende kuba laba percentage buli ejja gwe bakkiriza ayina passport ye Bungereza America Canada kati okwepanka okwo emizimu gye wammwe egyagala okuzza gye gyali gikusika nze nga ngamba already mulimu ya Bungereza olaba salemera Bungereza kati kakalaamu oba ne visa era kati mwe abatanatambulako wadde oli mugagga bw'otuukanga ku kisaawe ky'ensenda nawe kya India oba kufukamira kugambye olomba kubanga nali nteekateeka kuddayo twali tugenda mu Australia minisita ng'atukulembedde ennyonyi eyita Thailand netusanga omuzungu nga muwanvu bw'ati ennyonyi yonna nga buli muntu yenna w'alina okuyita mu layini naye ng'omusajja aliyo ne tubuuza abantu agenda bamalayo ddi ng'alina obuyinza obugamba ddayo ate nga talina kompyuta ayimirira bw'ati n'akutunuulira nga wasiibye ng'ennyonyi erina olulindo oba atwala essaawa 4 nga tuli awo nga yeesimbye n'akwata bw'ati n'akutunira n'addamu n'akubuuza yabuuza minisita ebibuuzo n'entya n'okutya Bakabulinde naye kubanga Bakabulinde was a regular traveler tonyiiga si ye yagamba ozaaliwe mu nsi eyo nga omusajja alaba red passport n'amubuuza ebibuuzo ate yamubuuza ebibuuzo kasaba Bakabulinde yagaa nti ndi ne bano yamubuuza ebibuuzo kane tulowooza ffe tebagenda tubuuza ne batuddamu omu ku omu nga naye omusajja aliyo ennyonyi yalinda ffenna nga we twajja mu nnyonyi yatuzzaayo naye nga gwabuuza ali mu first class kati waliwo ebintu ebitagulwa kati nze byenyumyako waliwo ali eyo naga kati wotambula ensi ozirye Rajuni yabadde agamba nti bino gundi bino MCRIC byali mu kutambula mbu atambula ddenda eri kati alagawo ki mulimu makulu kye kati kankubulire kakalaamu lwakuba muganda affe oyo famire wawe bambi beeyisa bulungi nina kenjagala okugamba ensi ekategeera teriiyo mukulu na muto wa junior including junior atayagala kutambula kino kankyogere waba yalumbye MCRIC
Bebe Cool y'omu ku baalimba taata wa Junior okutambuza ba Junior. Era ye mutabani we ali Bungereza. Nkiddemu kireere. Taata wa Junior akulimba. Yasituka ne bagende wa Bebe Cool. Era taata Junior tamale mirundi senior. Yanyigira Bebe Cool ku time gye yali abagamba. Ate Bebe Cool si yagaba visa. Yali aba connectinga wa. Era tebakulimba kakalamu tebakulimbanga. Bebe Cool asoro omwana namuta bakwa kali Bebe Cool engeri kyagaggawala abaana including Junior wali kati kakalamu ne Junior nga afukamirira yenna ntaba nga yabale emitwalo zijalinga 5 nagimu nyava naga nti eno campaign yabadde mu sente empitirivu eno campaign teri mu sente kakalamu tebakulimba eno campaign teri mu sente bamusibula ekyeta nagitendereza ku kamera bwati nantaba ndoza nga yagala kejjako nava onagenda afukamirira amama mbabazi mbozi nga tudde bwatuze ga bono yani kyokka nga tatidde ali ku live chobola abana abasajja abanyankole batuuka ne embu eno balabira ddala bana abasiru ng'agenda afukamira abuuza bambi abeekubako nkiddamu kino nkiwulira nkigambe nammwe abatulaba taata wa Junior yafa ayagala Bebe Cool atwala abaana b'e Bulaaya oba Bebe Cool yabasuubiza oba ki Junior alimba abantu ayagala okugenda e Bulaaya taata we ng'akyaliwo yakirwana kino nkiddamu ngenda kulayira bwemba nimba Katonda nzite Junior wamala ovuma Chameleone nze nasimanyi nti yamuvuma kwa Junior mu COVID ye of course this babyogera yaberanga nange kati amperekerako ewa Chameleone nga Chameleone ali mukwata luyimba lwa kwagala nnyo munnange nga lubaddamu oba video yafuluma oba teyafuluma simanyi nga bali kujja balita kumu bwesigwa kati nze nzija ne Junior nga simanyi nti Junior avuma dda Chameleone bwe najja oluyimba lwa video yakomaawo n'abuuza ani aleese oyo namugaba Wisdom kati gundi basiima mbuuza oyo mwana namugaba waliwo obuzibu kati nenyonyola basiima yagenda nanyonyola Chameleone okukakkana namugaba nedda Wisdom abeera n'oli omwana tiyategedde kati awo mbeera nebanzibu naye kubyo kikino kyenyagala okugamba abatuuliza kakalamu Chameleone mu byonna bye yalangira Junior yayogera ekintu kakalamu ekyankwatako njagala ensi ekiwulire Chameleone yagamba Junior nti naye mwana gwe onvumye n'otuuka n'okuŋŋamba ennyumba mu America simanyi biki kankubuuze mwana gwe taata wo yakolera Museveni emyaka emeka ko Junior oba 13 oba 14 sijjukira kyeyayogera kyava mugamba mu myaka taata wo gye yakolera Museveni 14 talinayo mwana we gwe yali alinyisiza nnyonyi kutwala Bulaaya gwe bwagwonvume nga nasitula famire yange nenjitwala mu America era singa yabasula busuuze nga terina kyeyabakola singa bavadde anti nedda Chameleone nayongerako ne kino ekyanewusa namugamba gwe okunvuma olw'ennyumba bwe mba nakwata nenjiwa mukazi wange n'agitwala gwe yamuzaalamu ababaana ninga nekye nakwata omanya baganda bagamba bababuulira owaabobe gw'omunaku amatungo otega Chameleone yagamba Junior tamale Junior nti kitaawo yakolera Museveni emyaka 14 n'antabaamu na magezi gabateeka ku nnyonyi obumenze okimanyi taata wa Junior teyatambulako wadde na mwana we wadde Nairobi yagenda okujjukira nga takyasobola kusembera Museveni ng'alina kwegalya Bebe Cool kati kankubule kakalamu otamale Junior byayogera nti nali eno mbwavuma MC kikutambula ekyo okutambula wano it involves money status gwe beerayo nga mwagala abakazi abakulu nakwegerera abantu kubawa emitwalo 5 nga bariki batambula amawanga anyway kankuyoze by the way tekisobola tesi kyangu kyonna kyoyogedde resilience yesingira ddala obukulu kuba buli kimu kyoba oyitamu breakdown yeyo ejokera ku macha nolabanga ebitatambula ate onaku ezimu nolabanga esubirize so bibeera bwebiti but ekintu kyenasinga otegeera mu bwongo nga nzija kukyayisibwa nekyabantu benasangawo nga bagamba Bulaaya tebamupimira myaka ekyo nakiteeka mu bwongo kuba tomanyidira onaavaawo ekyokubiri ne baŋŋamba nti mu myaka 5 wabeeramu kye bayita okulya n'okukomba essowaani
otagala bati otuke sana owezuula nomanya nti either ngenda kusigala mu kino oba ngenda sigala mu kiri kati awo ekikulema okukigattira awo kakala kankiddemu ku kyoyogedde ebintu bibiri bagamba Bulaaya tebamupimira myaka nze kaye nkugamba Bulaaya mupimira emyaka kankiddemu kakala statement yokubiri gyoyogedde gyenzikiriza mu myaka 5 ng'oli Bulaaya si America mu myaka 5 olina okubanga wane Canada bakubaliramu kati nkubuulira kwejo emyaka 5 kankunyonyole bw'oba Canada balina okuba abakubaze nti olina empapula balina okubanga bakimanyi mu myaka 5 olina ekintu ky'osomye ekyo mu mutwe mu myaka 5 balina okubanga bakimanyi mu myaka 5 ejo ng'oli Canada nti kati omulimu gw'okola gwego gw'osomeredde otagadde n'otagala okozeeko mu biyumba otulazeka era bw'osukka emyaka 5 ng'obadde Canada ng'okyakola mu factory mwogenda ofiira simple tekiriyo kati kakala mpuliza Bulaaya nze mubalira emyaka kakala abagamba Bulaaya tebamubalira myaka bali uncertainty ku bimu Canada Katonda atuyambye nti waliwo bye tumanyi right now okujja nga binakyuka bukyusi mu myaka 5 oba 6 Canada omuntu atedde okubanga nga alina passport ye nga either asobola okusalawo ngenda kubeera mu Europe Dubai oba America zijje buzi Canada kufairinga ki misolo anyway akumata kumira mpera tubayozayeza mwenna abasobodde kimekinga namwe abawezeze 5 abawezeze abawezeze 3 10 15 tubayozayoza nti bwetyo tusobodde okukwata tuyita mu mbeera bwetyo akumata kumira mpera. The Answer Channel, a solution to every situation.